Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. President Laurent Desire Kabila ng'atemuddwa mu 2001 mutabani w'ono Joseph Kabila Kabange yamusikira n'adda mu ntebe y'obukulembeze. Ofiisi yajingira mu Gatonnya w'omwaka ogwo gwennyini kitaawe mwe yatemulwa ng'ennaku z'omwezi 26 era nga waaliwo akayita ennaku 10 zokka nga kitaawe ky'ajjassa omukka gw'ogw'enkomerero. Mu nsi yonna President Joseph Kabila Kabange yeyeka yalinnya mu ntebe ku myaka emito anti yalina 29 gyokka era nga bangi baamulaba ng'omuto ate alina bukugu. Ono yeewuunyisa bangi ng'alinnye mu ntebe anti yasooka kukola ku nsonga ey'okukomya olutalo olw'omuntu mu ggwanga lya Congo bwe yakkiriza okuteeka omukono ku ndagaano ez'emirembe n'oludda oluyeekera olwali luwagirwa Rwanda ne Uganda kyokka ng'amawanga gano abiri ge gayamba ku kitaawe wa Kabila okutwala obuyinza mu ggwanga eryo. Endagaano ey'emirembe ey'omwaka 2002 eyateekebwako omukono mu kibuga Sun City ekya South Africa ye yamufuulira ddala omukulembeze wa Congo omujjuvu. Mu kisanja kino ekyasooka Joseph Kabila yasooka n'ateekawo gavumenti ey'ekiseera omwali abakulembeze b'ebibinja ebibiri ebyabayeekera be yalonda okumumyuka n'abalala. Ekisanja kino ekyava mu mwaka gwa 2000 okutuuka mu mwaka gwa 2005 kyalimu ebintu nkomo mu bulamu bwe omwali n'abo abaali baagala okumumaamula mu buyinza naddala eggye eryeyaliko pulezidenti Mobutu Sese Seko gavumenti ya kitaawe gye yali yawunzika mu 1997 era nga bino byaliwo mu Maaci w'omwaka 2004. Mu mwaka gwe gumu mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 11 oludda oluyeekera olwakulemberwamu Meja Eric Lenge lwapanga olukwe olw'okuwunzika gavumenti ya Kabila bwe baalangirira nga basinziira ku leediyo ezimu ezisinga amaanyi mu Congo nga gavumenti ey'enkyukakyuka giyite Transitional Government eya Kabila bwe yali ewereddwa naye bano ekiruubirirwa kyabwe eky'okumuwunzika tekyatuukirira anti amagye ga Kabila gaabakubira ddala. Samali Kisaache, KTV, amalindirire.